wajo yino wagikombye dantuyo owomera omusezi ne bakutwala akulya tate kamu n'omunyu owoma naye bano tatuyanangako aveka yekubye perfume uniform yegwanga bonambagala nnyo nze gita musoke batusaddaaka president Museveni yatusala afia tuli ba P6 tetujja kulinnya ku nnyonyi ate tetujja kugenda ku political asylum bakyabanja ssente Nairo bridge ejinje ya masanyalaze abachina babanja Kaluma follows yeyo yagenda dda all resources ze gwanga tebukyali sosi national gundi zino zabalambuzi ebisoro gye bibera baza national park wali eyo national park agenda tukamu mulimu signatories za bachina Okay, kwe tuli awamu ne Sergeant Jita mwena twatumideko nnyo abali Bulaya, abali mu diaspora, abali mu Kampala, abali Nairobi, abali mu Tanzania. Tuli awamu n'omukulu Sergeant Jita Musoke young soldier. Amanyo kuleta ensonga gwe n'okwata ku mutwe oba n'osanyuka oba n'okaaba. Naye ng'ekifo tetuva ate tuvuma. Sergeant Jita ekimesonda ku olwaleero nga nsonga ziri awo nyingi teziwera nga twetaaga ye embeera ye ng'omuntu essaawa zino agiraba atya. Jita is awesome in all ways. Mu politics agwayo, mu security agwayo. Naye ate mmwe abamulaba kunadda ku zino social media abatazze okuvumba ati kugamba ageza kubba wabula we mukoze obwo we musobola okutereezaamuko. So and that's why he's here with us. So kindly appreciate what he's saying, and if you think you're offended, please call him, discuss with him, and make his life better. He has been off for some time because of some reasons, but here again is back. Nemusajja nyumedda company obana yajina mu shares Jita nange sinani. Buza potulaba. Bana Uganda munamba lamusiza. Banafa abali ebweru, abatubeerawo, abamala ne batekako data. Neba following a flashlight Uganda fe nabagamba dda botayogera ofa ne botayogera ofa ne boyogera Uganda entandika yayo nabagamba nti kasita emundu obote yakwate emundu ne zirumba olubiri lwa kabaka endagaano y'abantu abalowooza nti eggwanga bajja lifuga militarire yatandikira yanduza mubiri ate binnabantu lero mundu zikifuuse mundu abantu battibwa abantu babatira ku siini kubanga fe suspect what I know no suspect person just arrest him mugenze drone 3 lwaki mutta omuntu ku siini olwedde kati abaana baabo bemutta it is a kwegamba mubalaze nti tebalyagalako gavumenti eno paka olira kubanga waliwo bino byogamba mukutte milioni 2 ne mutwalira family ne bikomaawo mukwata milioni 10 ne mugamba okay sole family ezo milioni 10 tezigenda kubeezaawo family eyo omuzadde avuddewo mistakes zikolebwa abantu olidde Jamiru mukulu esaazi no family eryoke olidde waliwo abantu abali eruzira abamatovu abali mu EDF bamuluta baani they okay ojja kwesanga family zaabwe ezo okay. You may find even they were a state agent. Kubanga ze bintu byobuyeka nabiraba PRA1 kiza besi jatula kasangati ababyamuka mabali kigo babona abamugalula bakatabazi bani koti maso bwe bavayo ne basuwinga government billions afande kaindo tafire yazisayininga ne bazibawa kati why mwali mwesinga time mutya bana mawuli ne bawandika PRA yituli naye remember PRA ogicreatingawo abantu abamu bava mu same way from cadet at Jinja course okalebo okiringi kati bakano ba brigadier mu majega president Museveni. What is that? Ekogamba Eastern Congo elimwe bizibu bingi if atenze newunya kubanga tulaba nti tuzimba Uganda bwe tubanga ba neighbor baffe abamu tebagana kusinkana
olira kubanga kati nze sirabangako olunaku lumu nti emunyonyo ba CDF we Rwanda, CDF we Congo, CDF wa Kiri, CDF wa Uganda bazeke ne banywa kachayi. Tebasobola. Minister Security of Congo, Minister Security Rwanda, Minister Security obake kati kuambe Kenya, Tanzania. What is that? Which means that is an indicator. Kubanga president yakuba nage Tanzania yogere birungi byonna oil, gas, engudo lero line. Yes, is trying to build Uganda. Okay. Na ye bwetubanga kubanga ti problem erimu ensozi nkugambye Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, Rwanda, Burundi, Congo ezitulinanye wano zezikola wano ewaffe wano bwetubanga such a categories tebagalana. What do you expect? Bizibu esa zino simanyi UPDF eri Congo simanyi amajege Congo gaze but what is the mission kukuba ADF but you find that ADF is only there e Congo eri abarundi they are there forming other group yabo bagenze bakubye Burundi biremye bali mu Congo they have guns. ADF is there, they operate in Uganda, they are in Congo, they are in refugee camps, they are ezo na refugees agala kukola mu search Sara mtwali wana registering nga refugee that is a rebel. Okay. Yeah. Nore songe jita. Omaye waliwo mwami omu simanyi simwali naye yemanyi. Yes please. Yangamba kawo juzi ntino Roger you interrupt jita babanga yogera. Yes please. Nekati nja mutegeeza nti there is a difference to call a moderator and a guest. Yeah. So my role as a moderator nze amanyi wawe tuyimirira muko tugende maaso because we must have interactive discussion. It is true. Chino kwanga tu discussing. Bwe kino okubeera kati leka nkoya akantu kamu. Olunaku lumu President Museveni atula mu meeting agamba akakiiko ke abantu be mu State House nja kuleka bufuzi. Yakyogerako. Yes, true. But who is going to replace him? Gwe mulaba. Omuntu omu mu family n'agamba nze nzira mu ntebe yo. Omwami Tamale Minuli n'agamba nedda naye yali mwanti yali mwogezi wa makaga president. Naga no. Kakati bwogamba nti ate president oyala kuleka. Nga n'okimanyi ku ground abantu bakukoye you have stayed for a long time. Ate owuwo omuntu ayala naye ajje mu ntebe. What do you expect? Gojja kuba ogenze bibyo. Bw'okimanyi nti wano Uganda eyinza okubanga balize mu President Museveni aveeko abantu bungabe bakutte ow'enseenene ku nnyonyi abantu bave ku ekyo kyokka bakutte waki ow'enseenene tusajja bala noonya 10 Libya bava yali wa kigaali mu Katale Sudan bava ku ki ngano Sudan yetuuseewa up to now Prime Minister yazeko naye abantu bagadde ku nguudo laga tetwagala gy'amagye kudda mu ntu ya government what that kati mbalaga ki abakyala babiri abeeta ab'amaanyi wano mu ggwanga nga balowooza basooka entebe ne bagenda ku radio Simba ne bajjayo obutambi bagambe president nti asinze okulona President Museveni n'omukyayisa abantu tamale mirundi ne batwala obulicording nga leeta obutambi bwa Gita bonna olaba President Gita akuvuma Gita aliye yavuma Sale yavuma Bambadi yavuma no those are my colleagues bo baali bakulu nga nze ni mwana muto bye bayogera byonna Gita biriwa. That's why sinza kumala clip nga sogere ku Museveni. No. Bano bemulaba bano abo oyo tata waffe yafa Amos Kabuta naye bano ensolo nkambwe bansolo nkambwe tujja kubogerako tubawandikeko ebitabo kubanga be batufuula kiki tuli abo ate naffe tubafuula kiki ono omusajja onang president omusajja ono be batufuula kye twogera kati confidence zonna abo ate ne lwejema yandibadde awo ne musajja watu bamulyamu pigs mbu pigs zamulyawo over naye no problem kakati abo nga bakyaliwo Amos Kabuta omugenzi kakati be batufuula kiki tujja kwogera tuwogere kati bakola batya nga batwala obutambi maaso ga president agamba you hear kati omanyi Museveni is an intelligent person nawuliriza Museveni tamale nga ayogera bambi ku Simba president yababuza ekibo kimu nga mpwire eddoboozi limu bali bagala bamugobe tamale ave muki bo bayiseewo enjawulo za omanyi awo mu State House Museveni bamuwamba dda
nagamba mpulira eddoboozi limu eyo gundi interview yemuleese yogera Museveni abantu bamukyaye agende aluddeho nnyo maita amala ebintu ebyayogera n'azimba naye abantu tebamutegeera kati nagamba temuli moderator naye mwandi muleese n'empulira byabuuza oyo eddoboozi lyati liririmu twali recording twajja wano mukyewo abakazi ne baswala paka kati tamala emirundi yabafungula nonsense ani kibazo ye kibazo oyo wasimba omanyi bali abo abamu bakolera government kati ganze gitoyogera nnyo ku President Museveni you are provoking him ebikokoma wali olaga ati ave Tanzania agira ku lyato kuliko bogoya musajja atulutaya yavuga lyato wansi waliyo boxes emundu wali oyagala ate boxes emundu batekeko ne gundi ne dazini ya tipi ndiraba obwongo obutono ng'ebikoko mabiri luwero gomayo esika yali mu luwerawo omukulembeze gwanga byakozesanga amagye g'eggwanga ag'obote twagasanga ng'eyo nga agenda mutoiti n'ebisubi nogane what is this ayina byo nakwata mu ngalo noge what bisubi naye musiko bakaino tafira abo tipi ngabajijjawo gomayo kaino tafire we yalimu leta ekifaananyi kyakaine musiko n'ekiriwo kati balwana mukutya jimu mwezi bakubagana ebikondi aga yujita where do you get this let me show you oyo abe Kenya ne tipi oyo jita you are talking about Museveni now mwaga tukoi tukira muandika ko nebitabo because we are the pioneer of this system we are the foundation bino simanya 27 simanya 81 bobo chimanyi nti wava mu nsiko you participate you contribute from 1981 to 1990 wano oba wafa oba woli oli muzira on this regime oli kali Rugaba aswe P1 nga mulaba is now general si mukulu wange aina computer is senior I'm a senior to him is a general but I'm a senior to him why singati yalinze singaka Rugaba kali mu UPDF yeah because I'm a foundation and enyumba singati liko foundation iroza singa iweni singateri what does it mean kakate the President Museveni bwasanga omujasi bano ba job sinka era abuze when did you join the army ubogezi wa Sarin what about you when did you join the army I found it 2004 first get out let me first hear jita dindako kakati gondi jita sorry Kane Rugaba muhozi amajaga ingira atya nkumi bili LDU Ntebe ayambala uniform ya blue myayo nzira ni visitinga PPU nzo manyina tani intelligence yange bona abasaya ngambanya ngeyo sergeant Kayanja yali brigade wa muzeyi ngera gwenzi birako gendo game muzeyi tuna kino asiya bakola bate guru utalo emeri bagitunda kanyane straight muzeyi bwana abantu abali bayamba President Museveni yali sergeant Kayanja kadogo yafa serwanga owe Katumba ya mumanyi kubanga kati yagenda bami natwala ku mama ku mukyala mama wa Serwanga lwanga mtwaira ku kachere ku kanyama naye David Muzi yagenze alabe family ya Serwanga lwanga kaino tafire anti bye nkulaga eyo dilemma je tuli mu Uganda people forget others bone balowoza anti kati bo banene nenga basajja bakola omanyi Serwanga lwanga oyo bamukwatako ne bamukyusa mu nenyonyi ya government ekasese sure enala yene tukwate ennyonyi ne tugamba namwe mutente andi bamukutte muyekera it is now a pistol as you see Lutwandi Museveni and Kayira in Kenya nyonyi they release Serwanga lwanga nenyonyi bagamba namwe tujo chawan mumutte nafe tujikume ko omuliro kubanga muyekera tabana omuyekera muyekera ground soldier otambula kuva Luwero notuke Kampala nogende Gulu Kigere nogende Magamaga Kigere nesogera ku Museveni kino ekigere kyolaba kino kyatambula naye bano enga batambula ne blast mu motoka let me first police my shoes fucking the shoes sasa twava mu nsukenye njala temuli nalika kati era tuddawo bolaba no regime gwenga mu abali ta government eno muloza tugenda wa ebintu byasoba Samson Mande tyandi badde Sweden bachakabale omanyi wano abantu bambamala myaka 10 nga banabwe baba wala na bamayombo bakazini abantu ne badduka afande Kabali Masembe
afande omu namusangayo mu ligo jita wasibala mubalebo pia omanyi pia live yatandika mubadukire wakagambe abakagambe badukira Uganda aba Uganda badukira wakagambe kagambe abashiza baliyo ne bendo kututeera tutashe let's to bizemu ni Sweden banga in acts za mateeka todduka mu gwanga no bano bane bakuta ne bakolawo yusika yumba nyamwasa wano yayitawo buyisi is now where South Africa oba South Africa boy naira ne bamulumbayo sayima kubamba sasa mu lubuto na ifitina yati bine byense byokuleka byaki kali singa yafa musajja watu ninga bakayimba wano basajja bakola they contribute for this piece of Uganda kati bamupenda bayita wano ndi mu safe house n'aba na Rwanda mupenda fuluma ne babatwala simaye uyu Kasubi safe house simanyi wa bali bweru ne Samson Monday be basajja abali kwa 27 olira yagamba sida Uganda Museveni nga kyafuga is now in Sweden sida Uganda nga mkulu wala cha president men of them they are there ni diaspora tetujja kudda Uganda lutahabulwa nga afuga wali in your country musimu ozalwa bala ugobu chayi wensi baji chawa dda abamu bagana amini obote buyajja ne badda ne bagawo iziso obote omanyi Uganda yafugibwako omwaka gumuba president nga batano bana mu myaka ebiri waddazi bonna maama omu taata omu balina emimwa ebiri balina ennyindo bbiri balina amaaso abiri amatu abiri buli kimu basika omukka bassa 2 times passing you breathe the vice president basatu batula entebe omu yafuga nnaku 67 omu naafuga 18 but what entebe waliwo kyawo awo State House bwe yatunda ku obote gate paka na kati gate wekolaki ate ne Museveni wajjokola ki ojire kati lwaki abantu bemalamu ne jitolaba nze kinalirowozezza ng'omuntu naddala nga gwe child soldier abazirwana bamusobola okwadvisinga bano abakulembeze abali mu security systems kati nga mukulu President Museveni yalikozeko ndigasa mirundi ng'ebiri nti singa abavudde ku ntebe singa abadde mu buyinza afune kyalekako tumujjukireko njoko ekyokulabirako nga mu Nigeria buli president avaako alekawo ekibuga kati Museveni yasangako Kampala agenda girekawo kibuga kyekipya kyataddewo nga yengo President Museveni bw'ogenda mu drawer State House entebe mulimu map Amini yaleka ng'akoze survey the whole country Uganda the capital city must be built at Nakasongola is the center of Uganda ebyo na kati defense eri mu trilioni dindako sente zalere baziridde lero bagitunda Kenya but Musimo jukira Tumusime was the first director of the railway line sente ne baziriya juzi batudde billion meka bagula ebiwogwa ne baguze dakadde obasobola okugula helicopter z'ennyonyi nfu zabo wano bazigenda Somalia ne bagula bitanke ebyokulwana ne bifuba kiza besije ne ba emakato olire Julius Sebutine nakola pano n'agamba please where them awaba billion meka abazi yatalina go basiba what do you expect kati nze kyabagamba nze gita bino byenjogera singa te mwatutuuza wansi wa miti ne mwefuula abakayino tafira abo pioneer fetwava mu school to 10 point program yonna 10 point program democracy security infrastructure fight corruption misuse of power abuse of office ebyo mukola mu office ne mulowooza nti mukola nnyo fe mwatu tetwasoma ne mutusomesa mu luzungu fetwava mu school togera luzungu left right isazuno mugusawa mugupande alaka mbele etembea kusoto kulia kusoto onolya kusoto left right about turn right turn ngo tusala tulinganga akaso NRA shiva kubino batu wale besiga bizigo bonaba bava mulandi cruiser noga ono muzungu ogenda kwesanga bamuzala wali nswere no gamba what is this taye bakanga takubwanga kunkuba fetwe bakanga wansi ne bucha ku machanga salimu salali wali na yana bamaso ne mukatandika olide amimwa jojo na wajikombye dantuyo owomera omusezi ne bakutwala akulya tate kamu n'omunyu owoma naye bano tatu yanangako
aveka yekubye perfume uniform yeggwanga nokutwala uniform ku kyalaani mbu you are slimming a uniform of Uganda eyamaje batuka fitting eyo kadde ofa bakuziika wali futi biri Uganda enkyembizo sangeri kawange nuna mu supu maaso what are you oyala tabukanga ku mulambo. That's why you see nakulu mubali mu meetings genocide na agamba abatamumanyi uyo genocide uyo atadeke ekiwani oyo ye bwayambala bwatyo anti ye erinya yerufu ye musi kati na agamba singa tulina bagita 10 mu maje Uganda wano Uganda wulu ate twero nembalonda 10 netuka tutereze wano Uganda pena gita this is your group ne banga kati gita kicho yagala okukola ntezeka nonya abantu bange tutereze Uganda nyingire mu maje nga fefete toina kyo nimba mu maje kati babaze ekibalo sente ze babaze kati kuche Congo amaje okulya omanyi wano de bagende kwangiba atukaye mu state house anti okusinga SFC anti omwana yagenda ne batuuka eyo ne bamuzimbira amanyi yasula mu musenyu kati fe basalimu site babisula nga twali mu nsikoba wazi ekyasi kikulya wazi landi mine ne kuba kugenda kwa ya masanyalaze na yese basomba omusenyu bazita simanyi baga baliki ne bamuzimbira yabereri mu ndira byavangayo nga bakulu bayingira ye ne basoma map reading asomereri baye bakola nga tent ne baziyiwa omusenyu esasi terikola ki terimutuukako omwana ati ye operation commander naye ebyo ndabyaji fe bagita tuli bantu naye bulletproof. That's why we survived the wars. Olide ekyasi kitandika wali muno naafa n'omubuuka simanyi go back and research wali je Twitter search please can you go back and kusaweri olaba mirambo jugwa songa mbere takini songa mbere omanyi nemboke bera wali kubanga ekyasi kuganoga kampedde olayi muno bamukubye notetemeka no gwasonga mbere kwanyoko kata chiboko kamanda lumbakuba erira kakame mimwa tamanyo wezi piga mwadu injo bule ta yasokera ku yomsaye webe bamukuba yako tusitula ngwana ta no gamba what is this kagamba people are here just joking tebamanchi baliko naye kati parliament yategedde amajiga genda mu gwanga dala parliament ekodachi tetegedde temanyi anti the brothers na gamba why don't you draft a letter we have agreed with the secretary to go and attack the bases of ADF ini Mutwanga, ini Bafasende, ini Kanyabayonga, ini because they are here. In Nozani Chivu, Simanyi, where. But Parliament Gwanga, Temani, Namajaga Gendo Filayo, Tebagamani, Ujakura Benchabagamba, supplementary fund, Twagala Maje, Omanikati, Mere, Bichi do whatever, Dagen de Sudan, Natalia Mani. Abana bali kotido ebagamba musibe peke tebalwana ngako kolo batoloka bisatu bagenda okera ku mache mundu ngaziriyawo amagete galabika Sudani nagamba omudinka nachita bonda bali duka bonda gomanyi wano president Museveni atweninza amagina yabasinga basinga ebwe bonda be bali tabakadeti abasomye bonna ki antula amanga training kitugumu lukungu eyo bayitayo lugole eyo munsoze eyo omusana gwaka gomanyi walo prison yali eyo munozani eri mugo down yeyo wanse bakusibirayo ogamba ensozi oyingirayo buli side lusozi ebintu no bijja jitabana they have used us. It is bad to use somebody and you drop him the gita toyinza kumfula failure on this system hola tosobola in this Ghana government dijemu ya president Museveni nonkozesa azerada noninyirako netukoba guru ku step esembayo no sambe dali genda tetsoka inze gita kati ndiri warud gomanyi waliwo bye kwa stabera kubera spokesperson yani yali amomanyi is me as a spokesperson I have said our forces have attacked Congo Congo takugwanga ko nkuba talumwanga kensekere olabye afande bye kwa sazi authorized gagenze mulimo muwalawe amanye kiriyo kati pirika aliyo Congo kali omumanyi biriye bibira twatambula mu Congo tumala wiki namba tetulya mmere tulya chima tulya bichi omanyi operation bagipanga bulungi makako
makako gowira bino pezi byagamba upego how do you call a pig ni upego ebintu abiri yagada tulya no mugunu mugogo no musekula boti alinganga kaunga ni tulya nengati to bring peace in Uganda naye nze gita testimony zena nagamba kitabo kyange page bitano why kitabu ekyo abantu aba mujja kukisoma dinako tubagambe nti mweche kitabo kya Sergeant Gita kituli mu kumaliriza twetaagamu ebintu si bingi nnyo naye nga kati tuli ku final ya editor then for publication you will contact us era ekitabo kyange ekyakadogo byonna bye musomye kino kigenda obikuba ebiraka kubanga master seed omusajja nga byoyogera bimute biri mu katabo nengamba anti munayinze nali wali ku ground kisina kyesimanyi naye ate bannafe abamu bagendanga ke Kenya ne bagenda Sweden ne bakola ki olidde kakati nyonyi oli muyekera naye osobola n'okulinyako mu nyonyi Sweden family eri etya mwalwadde mwanywedde ku mata ffe tuli ku pirikapirika emmere ebuze tulya nfudu but now Gita pirikapirika izi pirikapirika nti obeera awulinganga ekinanga scorpion ebeeruma oba tekulumye scorpion nezituluma omanyi ekuluma saa zino paka esaawa enkyaba oti ojja okuwona omusujjabi n'owira ensinga oba yannumye ekuluma ego ina bwekwokya nosula netusula n'emisota ate omanyi emisota jagala nnyo omuntu anti osula bweru nagwo okusula bweru bwewira akabugumu owira kiyingira noweeba katogunyega kumachi obo oyimuse bwoti ogenda nagwo gugenda kuyigga byagwo teguluma gende wajje no sala mubuze ani musika ya rumu omusota tali ninga twa google eta waspige iyo askari wezu yetu ekyali mutale wana ne bantu bamo beyagaliza nemu sente zo mu omusoro we are now defacing trillion nya omanyi sente zo ezenkana zijula kayumba kano nezisigala billion trillion nya ate juzi ne basaba n'endala basabye endala naye omuntu ali wali avuga motoka ya milioni 8 no ava mu bwati no mutunulira no gamba dayo yenkuba yali yamukubyeko oyo namuga afande wewe ndio nani kumbe wewe ndio nani Gita msoke Gita ya wapi wewe ndio tunasikianga anaongea sana maneno ya Jesse nti tena mnao ya Jesse mimi naongea Gita wewe we heard that we are controversial mbufe tuli controversial twagera ebintu bizimba gwanga mbu controversial which controversial President Museveni genocide mwababiri mwe musigaddewo lwejema yafa sejusa mwamukuba teke mukwate bilioni yange emu mujimpe Gita musoke eyo nze nja kwogera kati Gita munyinza kunteka mu fridge mwateka mu safe house ne muteka eruzira Maxon Bay to talk of the fact that mama nakalema we are going to fight corruption tereja tuzanyira kwiramo mwenanja bakwata kati yafuuse minister land fight corruption is arwani kubya taka that is the problem from Uganda onawa regime amini yakola ebibye nebikiba bitya aina likodiye ene yaffe land eyo yote genda kuteera why tonza kunganje taka liberake byapa bisatu gwe ya signing atoli mu office signot nze Gita isikutaka ku square bachazi kati abantu kafe Gita era oba kuba IGP wali chola byebogere ebyo byabwe kubanga omusajja agenda retirement bamuganidde tekawo omulala leta Gita fe tuyambe kawo neraka nga sirina nze Gita neraka nga sirina ntaka ojache pabakula afande mbadi aya kayula yagamba Gita bajja kutta nti I will show you nerabanga naye bya nimba president nze nendukola lupi oba yali agamba bajja kutangaga anti ngabatyambo atya bakazini ali abalaba atya balakala nze nendukola lupinji je nakata yayamba maje emitwale 210 ya Gita sorry you know they will kill you know those people who are those boba abana bamazi ga Victoria ze nabageni ga Nairo ga Blue Nairo ebyo nabya kiyayi the only thing action
If you want to build Uganda, to be a good Uganda, to be a modern Uganda, action. Hey, say bet kamya. Kwogera, hey, you will see. Tugana kuchecking ebyabagagga. Abagagga omusajja azimbye muyengo ogenda kumenya amakage. Ajagana, are you built? It is my son. Tojukira ono Jennifer ngali ku mejani kazini. Ngamugamba ba nyumba eri. Ebyo na byakiyaye. Wano omanyi wano leka nkugulire. Nze Gita nkoze research. Babye sente eno ye rigimu esinze okubba sente z'omuwo musoro. Eno rigimu omanyi wali disi na lukolongo gundi yalerwe webali wezichukirawo wezaligize gatirawo sente zawo zafulumadda ba Jennifer Musine bazirya ne Jennifer Musine tewa anti nkulaga sente za lerwe ne bagitunde Kenya eyo jolabe bawoza nti ya Uganda juze ne beguzaguzano biwogoni abali ba sente we bali basibyani kati ekisawo kyennyonyi kigenda kiri mu lusuubo obusajja obu China factory nakaso bakyabanja sente Nairo bridge ejinje y'amasanyalaze abachina babanja Kaluma Falls yeyo yagenda dda all resources zegwanga tebusosi national gundi zino zabalambuzi ebisoro gye bibera baza national park wali eyo national park agenda tukamu mulimu signatory za bachina nga sign post yitawano mu China eyo nabatwala yodda gulaba mazike bagatunda kyona kyatulekedde era badaba bakisoboka yani wano omusajja bamutakisoboka yagamba bakatuli chimbubu basirusiru nale mu yero tamanyi ne yero gye yava ngale mu ira twalwana ewafe ekikandwa genda wali simanyiwa muje ekisoboka kati aliko agriculture resources za government zigenze terasobola kuogera bagamba police tugende Entebbe kisawe kigenda kasajja oyo kasajja ne bamwambula mu amakoti izikituru go signing agreement sande ne zigenda Minister of Finance ebyo kati bakina agenda kasajja na de bunyoro anaba akyalya n'abaana be bagenda ku lekamba wantugenda kubola abantu kasajja awa ekyo kisawa amini ettaka Abayisirayiri bali ba kati mwe muzanyire ku bintu amini byaleka omusabukidde. This is the time the Gita sina gwe nja kukuba yenna buli amanyi nti you are making error in our country nja kukukuba ku kamera kasajja bagita bwe tunawera 10 agamba tayi neze koti obo ina 15 sebe tojja kuddayo kakumiro oba kibale oba kagadi tujja kukubuuza ekisawe kyaffe kiruwa n'abaana bamwe tujja kubaboola mwe mukole branda zamwe nti musanyusa abantu abalala mwe mukole ebyamu mugende mugule America omanyi wana abantu bali wano bonoonye wano naye babaguze bweru nti if president tomorrow go also them they will not remain here nti president Museni kana aleke Entebbe pa era president wali aleke Entebbe wano logena kutegeera olide kati wano yabba sente za Bank of Uganda budget yali bagenda bwe yadduka wali n'ebisabo bya sente ne batulaga zi 40G ngazi ne zabalaza za CPS nti uye yakubya bomb ba ali yakola gundi akakiiko katuntu omukyala yali akolera state yali akolera Bank of Uganda sente zagenda tebazigira kusaba mubatikako sente ziri excess zo mayo sente zange baziprinting labwe no ine Uganda ebintu bikoma bukomi awo ne babyogerako ne basiga blue band ne bikoma kati nze Gita action waliwo abantu abetwala mu nsiko nafe be batwala what do you expect kati fe be batwala mu nsiko kugamba ebyensige gye basimba ku lwazi eyabali yamera 27 you are joking Gita Gita musoke oganyi nga wantuuza wansi open criticism tribalism. But do you think do they bother bali bafuddeyo ku myaka gyogedde kino ekintu olowooza lwaki tebafaayo ne baku anti ne Philip Taya bagamba that is a liar. Sirimu waze Lutaya fire kunyimba za kubezo ne bazina ebiwato bo bafa kuzina music bine bya gundi ono papa waliwo ya papa ono yani ono semakula tumutendereze sebo ani ayogera ne bawulira tebama Gita ayogera bawulira ne balooza Gita makebako tumutendereze sebo mutonzo yali waggulu eyo ani ayogera ne bawulira Gita ayogera bawulira
naye lutaya baga that is kati bali kololo bajudde bava bagenda munyonyo kulya nyama liki omusajja yayogera siremu gwali. You go and look nani gundi ya lutaya how he testified. You know, I'm talking people, they ignored me. Lutaya is a liar. Gita musoke omanya ayogera nnyo is provoking President Museveni is a liar. Aliwali ambale sacha yero yalowooza kuliko basi eyo basi UTC erwa naye bali basi balugunda bali ezo amaje gonna basi warrant zizo mu defense basi zonna zagwawo nezze sigiri oba nesigiri mu kisenyite ziriyo UTC people ezabanga embale nkugambye traders rehabilitation eziriko YouTube ekyo awo tugenda kuvaawo twetaaga oyogereko ne ku mbeera bwe mwali mulwana bomu ezo zatulikanga bwezityo ezibadde zitulika ezatulise ngene yatulise oddeko yabaddeko emasaka wajuliddeko omulalo gyateguludde bomu zikyatulika nakati why kasitooteeko obuyeekera mu ggwanga don't expect nti gojja kulowooza nga bw'olowooza. President Museveni yatugamba teri muwundu ejja kudda ku street olida panaawe ogenda mu kibuga tandikira wotandikira olabe emundu ne manjuwo ku toilet ogenda kula botera musajja abo baberudiyo abo bajasi abo ebintu tebiriko proper channel uniform ziringo bameka olabya black olabya madoadoa olabya simanya spc olabya ya green olabya ya maje ga Museveni oli omujasa ayambadde endala bano olaba ba military element za blue zino za red kwegamba n'omuyekira akolaki ayizo kuyita onotamera kumanyi bwinza okwawula nti omujasa wa government what is that ebintu byandibadde so in other words me I was on mission in Kenya mu Kenya osanga bayita ba IP bambala tesate za bulu ne mundu babiri bakuma kibuga tola ku mujasi w'eggwanga omujasi wa Kenya okuvaayo omanya waliwo ebibinja administration police bana abalinga bero DU they are well organized nebagambe imotoka ya administrator ne 110 ne kala yabo waggulu balina akakala kabwe uniform yabwe bebo oboloza kamaje ate simaje district zona weziri wonna district level wonna balina company office si nyumba za subi nga walaba wali butenti genda wali ku roofingi osanga LDU enyumba gisimba ne bisubi by'olumbugu naye akuuma ggwanga ayine mundu ya government lwaki yotakwinjiza n'akubba lwaki pichipi etagikwate another kyodo tegeza mu kino nti obuyeekero buli mu ggwanga buli planted by you eggwanga kasitali jamu obuyeekera nga bava netuva mu kamunsiko ne bakola wano mukyaka abantu ne babasuula ne babalimbalimba wano ero season n'abaziswa ne batwenga kyankwanzi kyembuuza abayeekera bavaawa abantu beeyubula bw'ojja kuŋŋamba nti no singa kati tukyali mu nsiko singa otwenkana ti singa tukyafaananeka twajja tetusala nviiri nga fena tulinganga obusolo nga teri bw'otuna kayindo tafiire yagenda okulayira wali nga nembwa temulya jimu mwezi ngembwa temulya kati obalaba kati baliko akasusu kubanga banywa ku wayini kubanga mu nsiko ebintu byali bibiri mugenda kuleeta munyu n'eddagala naye omukulu n'agamba wetafutiyamu kasigala buko era bw'okatwala ayinza n'ofukamira okufuwa kamuka gwasigala bw'ati twanywa nga bikasingiri kano utaabo ono awunya bw'ayokakoleza no paka eri mu senta ate utaaba waawo naye twabonaabona naye n'olaba ne bakusuula sale genosale muzeeyi Museveni you people too omanyire kankubulire abantu balaba bintu nga bwe babiraba era we tugambye nti olaba ekintu kyali kyabwe yes kyali kyabwe it was their decision nabo balaba nga batuuse ku kisenge kubanga President Museveni bw'amala akalulu yatajja kuwona bandi musse ate nekololo lwe bayita mu nsiko nayo kasindike gundi Captain Magala tata waka nakawola kabuko mbali nyogana nako kana kebulwako
akakogere nnyo akasawo tato yali musawo magara Sam Magara ya RO00 bichi oyo Sam Magara yajja wano ne bamutta ndoza yoyo namusala ko Singapore Museveni yaga no amwere body let me go and here those actually they are talking what bani mkoze nga semakula ekikandwa niwe never Jita and is talking is tribalistic tribal twali eringa ngomanye ekipirika pirika aliyeyo baganda batusi balawo siri tribes bako bano balulu betwajendo ba Peter Kerimu simanyi ba Dwadiga simanyi abalundi lundi betwalonda londe eyo small group naye abana amasomero gonna Moscow myaka 5 mu Luwero tebasoma buyekera kakati ojja kungamba ADF Jamiri mukulu ayina emyaka emeka aweze nkaga kakati chenda musango obuyekane butandiko bwa ADF bubi nnyo badly awe Kampala mukadde ne bagende bulisa kigundu uyu bamubiona amasesi juzi kyogaba yali mukulu nnyo myaka nkaga bawo twajja juzi kati ojja kungamba abaana abali mu ADF esaawa zino oloza ba myaka 5 bana bato wayi bato ebintu byakweyubula tufunira wa tufuna mulimu ekirimu nti ati tuba bwakasente nene Uganda bwogenda eri wewandisanga refugee ne mu refugee camp ojja kwebaka wano ebintu byanti tebiriko research tewali ba inspector tewali banoonyereza kati Uganda eyokufugibwa bwetyo nga bavuganga bavuga ekigaali ekine kyebikajjo kyola ku paka wali musaya navuga takakenda anasize ne watermelon bane mulyo ku nanasi gwe nokula n'ogenda kubanga wano bantu batono nnyo anaswa n'ogula nanasi enamba kati mu Uganda bagula bo piece olina mpozi bana abazirima aberuwero kubanga mu Luwero kye basigazayo kulima nanasi teri kinuma we twalina camps abo na wandi badde wekiriwo nganze ku magezi ga meka weruwero meka obulu bwe butandika bajukira Luwero neka sabu juzo omukazi mukakyagulanya tutte ebitande nakaseke nze nabibo nawe nalaba amasoga ku myuse nati zela sajja ya bakati sitanenga nayenga why tear gas why ya bazos eyo tufche babi later era ka clip kutoja kalaba oyo tear gas sente za mugwamo sajja nayo kakati dalo yo police yajja kolera Uganda yakola ebyo byekisiru ebitande abigende wali what kugamba nti wano President Museveni baba Tanzania aba wakasisi ba Israeli mayengo simanyi bane ba oyito ojoko bakayira simanyi biki olaba abantu ne bava bonna ngaze family from Tanzania exile omuntu okuba naye kati omuntu kwenda yali mu nsiko bwe musanga mulabaze family ukimanyi ekyo bakimbo waba ba salabo zoza comrades ebya general byabwe ati Jita you were talking sare yes we were colleagues by then Olibye Simba is up to now nkato so batukako nkoko nzibe mazini aganda ati ana mu kidomola kino ekyaba pota bino ebidomola Salemu Saliya ine sowani wali ye yagisibanga wano nga tugenda ko kabokalabi obeda akatu akapya what are you talking yembele ne bajijika nti majita obati bajukira ebyo fe bajita tubijukira that's why we are survived. That's why the confidence which we have, you see, to pass such a situation. Katibo bali kubirala. Motoka milioni 8 mwatula. Juzu bomu zivu zibaduse amatayi teri yasimbula nejuwa. Bomu endala. Atembwa. Please. Edogo. Musikozali edogo. Bazile kawalizo na mu parking nabala bazi kimankera. Teri yabuzendala. Onwe 2 bombs. Ateza detonator ezo bomu bonsko zona babituyigiriza bafande kaskagezi ne bani fe twapa mu nsuwa tuliwo equipped era wano batonti anzi ntia komando bakisuliri bafa batuyigiriza komando wa no so kudayo no collective service kudayo mu bomaje ze kati nsola kwa advising president Museveni ne mugamba kino kifu ngabe namugate ko musala mu banka na atekayo gendo obuze maje
tobi mseme kwano jo babuzi are you getting sign in bank tebakabire kwa okasa yomwana tebanaba tebamanyi ku advise Museveni Sergeant the district river na italonda wali amaje gange gona mu bank tede kudaimo muntu okugoma muntu maje sigamwe gage gandi wako no side of Jita for 4 years be again it na kwana nabeso where is Jita yafuruma andi bamu blastings wali nanya tomorrow I want Jita nabeso yasu avuga motoka anti tamayiwe natoloke uwe aloza banzi sendi ndi mabira ba mulambo bakusanze tamayenze ndi ni wani wakasimu omanyi kasimu Oma kasimu ono taburwa kasimu abudu we anti mwe mumanyi byamwe fe now that's why you see we are colleagues gochaliko President Museveni yali ita Kasimu ate Mbabazi sate manyi na Muhammad ate Salim Saleh awe ate Sefali dinda kujita Gaddafi okutuwe mundu mu nsikungu ng'amanya abasiraamu amini ngabo yagenda alawa kibalo akomyo mu State House Entebbe kubanga bonna Salim Saleh nenga kauna nawo mu Kristayo President Museveni tibaburanga yita Kasimu je hotel Sefali ate Mbabazi yaita Muhammad ate Goliwani ani igo tera nkongere labo okola mu mistake delia linyalyo Obuganda buliterera dda era bwobuuza mu sikwani gwe bayitanga Buganda buliterera dda nga yego bwali buteredde tebuna mayiro lani yero ebye ettaka bitabusse ebuyuko walabye ki ebugerere Tiyagas. n'abali kuki abadde bettaka ba general walo yatugamba nti yayina miliyoni nanaza kulyako tungo na nyanya kale yakujjago Museveni kweka wali bitu Uganda bikusobera okay odulidde abantu ate mbw ato yalaba president ate Museveni mu binyo ate oli kazini wo tuzawo mama Janet tuzawo tumukunde naye yatukana tumukunde abo banesi bako bwesibinza sibamanyi fakini yadduka n'agenda America president namukubira esimu nambga tumukunde kanyuka mbaka nti yo nonyendo kunyita nyoweti ale bali bagera kumutta sejusa kazini tumukunde ngabagaye kujja ko Museveni okay olinde kayula n'abali amulugwe kati okay jita ngatumaliriza ekyasinze okunewunyisa nti abadde atunda ensene mu gundi mu Bombardier mukwate naye ate ababye ekisaawe sibakwate bakasajja bosi bakwate so what is it all about in this nation disorganization answer the simple and precise nzijita nasoma kitono abantu bali disorganized oyo yayise watu kotinya Bombardier Citizen security SFC tebawambadde ekisaawe webali where are they tezaise mu kucheka mu checkpoint wa ekisaawe kikumibwa ki SFC in charge ekisaawe sengali luzira that's why you see jita action negondi abagobe ono Katumba yabagamwe nabali mu cabinet crew musoke mu mulemu kitegeeza kati emirimu naye ate waliwo mugwata Charles Peter Mayiga yagambye mwebale nnyo mwebale abadde atumbula bintu yaffe bya kinnazi kati nange ndeebuuza kituufu kyeki enserere senga zaagwa juzi ku mwereso gwe Dubai ne bazituwala bagazi ba Uganda era abazungu bandize what is this locust twali Congo balize locust ne tuli agundi twali ebisaanyi tuli enkima makako ewoma nga mbuzi why kati twamala a week tetufune emmere olidde ne tuli emmete muli munyo what is this naye nga mission ya opanga otyo okutwala abantu Congo ba without a structure that's why parliament now ask abantu bagenze Congo batya enyonye yagwa kwangiba miji yaffe lwakitala kyagimanyi ya chief of staff ne general Kainerugaba ne kanchiriwo mugenzi mukama akuumuze mirembe yagwayo ku lwaki did they tell the parliament to have lost one plane obisanga mu monitor anti olupapula lwaffe lwa mawulire monitor abo bajja baffe bajja this tebasoma oja bonna bali monitor bayitawa twale tubabano
Department of Musiriwalire ddala ogimanyi D yamwe ya mawulire D MDDD, how do you call it? MDD mwenna musiriwalire ddala MDD sergeant kati bonna abali mu monitor basiru nze sakola MD UPDF jet fighter has been crushed in Kwangiba omutwe ne guluma but omwame council president but who took this information to the press? You find the military issues is on the press. Why? You people, we are in a meeting like here in the council. You find tomorrow in monitor, president ordered this. Sibla batulaba. Banayuganda bonna mbagala nnyo nze Gita Musoke batusaddaaka president Museveni yatusala afia tuli ba P6 tetujja kulinnya ku nnyonyi ate tetujja kugenda ku political asylum bw'otayogera ofa ne bw'oyogera ofa mwena mbagala nnyo Kasimu oli Bungereza Kasimu Katumba da mupiira kuba essimu omwami ono ajja kuŋŋamba waliwo omwami yakubya mwita Kasimu Katumba nkwagala nnyo twazanyanga ffe n'omupiira walimu express sebo Kasimu Katumba omwami ono mukubira essimu Dr. Flashlight ajja kuŋŋamba waliwo Kasimu Katumba yakubye essimu ayala kubuuzaako and I want to talk with you kubanga gwawe namba yagana okujimpa kati munaye ebintu babitwala confidentially why esimu I want to talk with you mwe simu yange baba afunye yakasimu naye oli agata ajja kumpa namba ndozo wamugamba tajigaba but as a Uganda ne Kasimu Katumba we studied together we fought together twalyanga wamu empengere esekereza atuluma wamu. You see me in Flashlight. You are in Bungereza. I want to talk with you as a comrade, as a colleague, as a kadogo. President Museveni bamugamba bakadogo nabafa. Fewe tuli, we shall talk. This is our country. We have to build our country. Abalowoza nti abajja okwogera be bali be mulabe eri mu parliament bogera ku mbalaza ne mwanda byo ku parliament. Kurubalaza, you talk there. Bagambe please olanya. No. Bageza batya konga bajasi. Okay. Mbagala nnyo. No olw'ensonga eyo gwebayita Sergeant Gita era nkyamwebaza okwanti onokulwalero sawa okunchaza mukyaziza ofunya appetite nankwadde munansonywa siri bulungi mulwadde kibi mulwadde naye tuli bulungi ebigambo tulina bingi abambagamba Uganda etutwala speed naye nga tetuna kyakkola waliwo yagamba mbu nakasedde mu kamwa because Uganda is not okay nze Uganda ngirabanga owendali twalina bo mu nsiko muzalina akufunulira bwati n'ogamba ekyasa kinva n'akubeeriraga. All right ogweta Sergeant Gita tutembana yafaba tujja kuperanga naye nga nabagambye yakomyewo abadde ayinamu ebimusika bwayise kale lwandegera ne kakati tugenda kuddamu so mwe abasobola mukupera essimu mukubireko Sergeant Gita gye twamulonda titwetaaga ataddeyo Sergeant twetaaga asobola afune essanyu lyasobola okufuna maaso awo ku lw'obungi bw'ensi yaffe Uganda njagala omuganda yagamba nti nemmere ewooma munnaalya naawe nga bw'olya bwe twabalaga okubba enkoko mu nsiko nga bano abakulu tebaagala kubalaba nga bakola bati emikono ansi emaze okujja mu bidomola bakayinira otafiire tamanyi gye yavudde ekiduukulu bantwala bakatono bazite katikamu abaana 10 ne babasalako emitwe kati obalaba wali emmere eyida ntwafumiranga mu mapipa emitokoto nyama dodo chibi monde ntula katunkuma bichi olidde but tukomawo next week over by the end of this week tujja kusigala twebuuza what could be the way forward singa embeera mu ggwanga inaaba teteredde mu bantu bonna abazirwanako abatazirwananga nako abali mu bizibu be basibidde waka kwegamba what embeera eno ogiraba Uganda eddawa bwe tugenda okutandikirawo next week akume atakumira mpera bye bye mwelaba